Kamuga nti poliisi emunoonya. Kamuga bituufu poliisi emunoonya. Mbwe ettaka lyaguza Ssuuna Ben teryali lirye okuli ekkalina ettaka si ekyo ekyapa omwana yatugamba waliwo ekijja ngekuba mulekwa tekya kulira ettaka lye bagamba Kamuga lye baafunamu obuzibu kuliko n'ekyapa kya Ssuuna kuliko n'ekkalina ya Ssuuna kigenzi tekinologi yajjangu osositula ennyumba yo n'ogiteeka ewalala butuufu singa kyali kisoboka. kati poliisi egamba ki? Poliisi munnange bannannyini ttaka baavuddeyo nga boogera nti ettaka lyabwe nti Kamuga yajingirira emikono era Kamuga munnange alira ku nsiko kaakati ye Ssuuna Ben ani amulabyeko pulira n'ekikeeto kinkutte sooka otuwe poliisi bannange mu lulimi olwange tulina ebbaluwa eno mu lulimi olwange bagiyita arrest warrant batera okukiyita ekibaluwa kiba kumpi naye nebbaluwa ya kooti etulagira oba eragira omupoliisi yenna waali nti omwami Kamuga Muhammad nga mutuuze we Bugabugabuga mutamu kanso ye Katabi anoonyezebwa ku misango gy'azza omuli okuwaayo ebiwandiiko ebijingirire n'okufuna empapula z'abalooya ze yajingirira ze yaviirako okuba nti naafuna ebyapa ku ttaka erisangibwa e Busiro era liri ku buloko 435 so omu ku yanyigiriza agenda mu mbuga z'amateeka n'amuwaba omusango era bw'olaba omusango gwa 223 nga guzze gunoonyerezebwako nga alabikako mu kooti n'agenda n'ebirala naye okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti amaze ebbanga nga teyanjira mu mbuga z'amateeka so kwe basinzidde okuba nti balagira poliisi okumukwata wonna waali naye nga twagala obategeeza tuli bamalirivu okusigala nga tunoonyereza ku mataka mpanga za Kamuga zibadde mu kooti era abadde yeyanjula mu kooti n'amala n'avaayo ekyo kiri ku ye ng'omuntu okuba nti yadduse naye tekituwa buzibu bwaffe ffe twakola ogwaffe netusobola omutwala mu mbuga z'amateeka. Ssuuna Ben yonna gy'oli nze nkugamba omutuuze w'okukyalo kuno ku Bukaaya ti omusajja yakubba kubanga ekibanja kyennyini kw'otudde kwe yakuwa ekyapa nakyo kyennyini nannyini ttaka yali yakigula kaakati n'ekyapa kye yakuwa nakyo kyennyini kyakifere kubanga yamala kukyusa mikono n'alyoka abawo ebyapa kikulaga nti ekyapa kyo kifu. Ekyapa kya Ssuuna Ben Kamogo kiwa Ssuuna Ben yakozesa emikono emijingirire ekyapa kifu amagezi gemuwagende wannannyini ttaka yeyambe yekubira enduulu oba addayo amuwawaabire omulundi omulala amusasule sente ze yamusasula mu kyapa addeyo agende wannannyini ttaka afune ekyapa ekiramu kuba nannyini ttaka bw'oba ogenze mu butuufu nga tukututteyo ekyapa okifuna kati yekubira enduulu asooka addemu amuwawaabire abantu bano baaliwa bulijjo muli luddawa Yesu omusango mugambye gwagendayo dda naye bino byonna munnamwe n'azimba n'ateekawo kalina nejjako enkayana omuntu n'agiyingira n'agifuluma era nga muli eyo musirise namba yali aganidde mu kalina ng'alina ekisenge omumwe yeesibira kakati ekyebuuzibwa lyo lyebaawa nnambwa eyo lyotuufu kakati amazima matuufu gali nti naawe ku bye baŋŋambyeko mbu Kamuga yakolagana nannyini ttaka ne bakkiriziganya ndowooza oba okutemamu ebyapa kakati e Kampala wano ndowooza omugezi yakola ki yalya kiyinza okuba nga Kamuga be yawa omugagga
tebyamala nanyini ttaka tebyakola ki naye nanyini ttaka n'atasooka kumanya mu kutematema wano process y'ebyapa bino olwo sente ezigenda mu kati singa abantu baba n'ettaka naye nga talina ssente kati balooya naddala b'ettaka be babibeeramu nnyo ye n'agamba gwe tukole bwe tutinze kanfunire ekyapa tunaakirabo tunantemerako kati abadde tannamutemera kati yambaatematema bamuga n'asigaza bye yatunda oba byatema mu estate ze ndoza onoli n'akola ki n'asigaza kati ono mbw atuuka gy'atuuka bamugamba nti tewamanya musajja yakuyitamu mbu kati bano kwe kujja era omusango gubaddeyo mu kkooti okumala ebbanga oba okitegeera bulungi kakati mbu tiimu yakamuga tewaliwo ndagaano kubanga Kamoga ebintu binaabiruddemu teyakayingira real estate kati ze sayidi gye bampadde sayidi ya suubira nti asobola oyingira business obuzibu bw'emboozi eno bwava ku ngabana nga tewaliwo agreement yonna oli n'atuuka n'agamba nkyayiko omusajja yakola ki yakuyitamu of course mu kugezaako era mu ngabana wano nowamusinga wabaawo loopholes kati ndoza wano bone bakozesa loopholes ezaali mu ngabana eyo ababirizi baali basobola okutuula ne bakkiriziganyaako naye ng'oli yali ku sayidi emu kuba omanye n'ettaka lino olumu ligenda otutemewa mu kaseera ng'ebifo tebinnakula ze nali ndabyeko awantu abamu we batunda ika nga bagitunda miliyoni 35 after 3 years ettaka ne likula nga kati ika ya miliyoni 7 kisoboka oba kitegeera kakati oli eyafuna ku 35 bw'awulira 7 automatically agambira nti musajja yatukola ki yekyusa oba kitegeera bulungi ekyo kye baŋŋambye era ndabanga ekyangu oba ekyokutereeza nti amawulire mangi nnyo agagiriko ekiwandiiko kibakuntumye ekifulumira mu mawulire bagenda omukwata nga ne waasula mumanyiiwo ne kigenda mu mawulire nti emboozi y'amawulire nnyo okusinga ebikolebwa ate nga gubanoonya mbu taliko poliisi emukola ki ate nga yiyo poliisi eyogedde nebyo ebiwandiiko byonna weebiri naye nga tebinnagenda ayina mukwata bisooka nyene ewaffe embu poliisi awo teyandivuddeyo pointi nga kitegedde ti omusango ogusobola okubeera nebagamba nti nkwatira Shadia naye Shadia alina okukwatibwa nga tannamanya nti alina n'okukwatibwa nsooka birabira ku telefayina nti Shadia bamutaddeko ekiwandiiko ekyokumukola ki okumukwata mbu naye sayidi eri endala byonna kyonna kyekiri naye ye Kamoga yeetaagaddwa nga bwe bwatula bingo omusobola ofuna akabaani 238 610 beera wakadde engulu noddamu n'ozibika okusobola okuba nga obwatula bingo naye nga suuna bajja bitereeza ebyo bibeerawo ku ttaka kakati byonna